Good evening, ladies and gentlemen. My name is Asia Florence, the NUP flag bearer for Women MP Bukedya District. I am here to clear the air and the rumors going around that I was kidnapped by the Right Honorable Speaker, Anita Among, as alleged by my party. In that case, I wish to categorically make it clear to everyone that I was not kidnapped. My decision not to appear on the nomination grounds that day came out of family pressure. Being it that I am a daughter of the Right Honorable Speaker. Yes. Nze olaba tunulidde story yakana akawala ono omwala ono nga anyumya story atunyumizanga wataawambiddwa wabula ekibiina kye kiri mukola allegations ku Anita Amongo. Nasese abalabye live yange yajjo naze ne mbagamba nti wetutunulya circumstances omwana ono zagamba nti yawambiddwa za bulimba byonna byabadde bya bulimba. Okitegera ne video yoko kweri. Thanks mwena aba commenting nze ndoza mukyali mwa commenting byabadde bituufu. Ono mwana yaserinze out. Oshige neze ekintu kino ki nze muna Uganda nakuga always ntunula ku question gye bayita why situnulya nyo bana abantu bye batukola oba damages ze batuteekako ntunulya nyo ku question why ne nkugamba we are going there. Abantu bano bazenga bazanya emizanyo bweji tubaddenga twaba independent tubanga abantu abali unopposed nga bangi nnyo nga tulowooza nti abantu bano just bamaanyi bwanyi wabagalwa nnyo mu bitundu byabwe naye nga always wabeerawo okugulirya abo abavuganya n'okuteekawo entiisatiisa kwa abantu abakola ki abavuganya nga n'oluusi bakwata ne bafronti nga bo bennyini balowooza nti no bagenda kubeera banafu bagenda kukkiriza mangu okukola ki okubagulirya then mu kuba frontingayo ate ne bamala bo bennyini ne babajja baplaying card nti abantu babagala nnyo mu bitundu ebyo naye nga in actual sense babeera balima abantu babeera bakoze ki abantu babeera babayitamiddwa kati Anita Amongo naye kye yakoze okitegera akaana kano bakawadde ssente ne kaseeringa out ne kava mu kadi yaffe ne kakola ki ne kagitunda kati wetwataddeewo akaliro nga kamaanyi nnyo akaliro kano kabalidde kati mu kubalya ne bakajjayo kakole kikajje kakirainge era mu kiriyalinga yakakugambye nti national unity platform eri kukola allegations mbu bakawambye naye njagala tusooke tuddeko emabega katambi kano ani gwe yabadde agenda okwesimbako ani yabaddewo okuwa national unity platform mazima matuufu then okulema okukola allegations omwana ono yandibadde avayo n'akiriyalinga bulungi nnyo empewo wabula n'atatandika kuteekawo bibiguuni nti ekibiina kyange nga wekigamba si bituufu wabula nze ekifamire buno ono Musiri David ne gurupu ye be bano abadde bagenda okututawanya mu next generations ezijja next politicians bamulubega mukakuba next generation Michael Mabiki bampuuga be bana abaana bano okigira kati sawa generation ne bagamba kano kasengejja omuntu ne wabeeranga yaweereddwa kadi yaffe nga naye ali omu ku bano kino kibala eri agenda kuseeringa out agenda kuvamu mu New Uganda tetugenda nankenku muki tetugenda nankenku mu New Uganda kana akasengejja kagenda bakwata bonna kagenda basengejja tugenda n'abantu abali clean bino just eno revolution etulaga ngeri gye babadde bazannyamu nti abantu bano ba independence babadde nga bajja mu style ki kati kye bali mu kutulaga okitegera nti ba independence bano babadde nga baseeringa out babadde nga bagulirira babadde nga bateekayo bapulesinga ba weak candidates ne bamala ne babajjayo okusobola okusiga ekifaananyi kino democracy abantu babaagala nnyo nti ne bandize mu kalulu babadde tebasobola kukola ki babadde tebasobola kuwangula ono omwana ono singa twataddewo ekifo ekituufu ne tuteekawo omutuufu Anita Amongo yabadde akubwa akalulu naye baleese ono omwana era mu statement zakugambye nti bo baluganda kwani Anita Amongo kitegeeza ki Anita Amongo yatidde okumuteekako situnga candidate atasobole kukola ki gwatasobole kugula kujja mu race n'asindika ono omwana n'ajja n'abuzabuza naye nabagamba n'okuteena kyekola nga tekimanyi buli kintu kye bakola kyonna abeera bakimanyi kitegeera ekintu ekyo so n'okukola kino ono omwana okumuwa kadi babadde bakimanyi nga bakirisa chances ze ono omwana anaafaanana atya kati onaye tuwonye ekizibu ekirala mu New Uganda ekyo nakyo kigenze zino zonna zibeera wini naye nga wini zino zizze zitya ziba zeetaaga interpretation entuufu bw'omala okugifuna ne tweyongerayo tugenda mu New Uganda ate mu New Uganda muno enkenku zonna zisigala wano eno
kati nze ono mwana musaasidde kubanga ye generation ye wedde ate agina okukakasa nti n'erinnya lino tali carrying on to her next generation agezeeko nnyo okukweka abaana be bagenda okubazadde kubanga bano abaana tebagenda kuyimirira wantu wonna zino video ze bakola neno hypocrisy gye balaga egenda kusigala mu archives zaffe tugenda bitereka agenda tuula katuuti nga akola debate n'omuntu amugamba ekigambo nti gova mu family y'aba hypocrites kakati ate oli atandika okwecwacwana naye nga kino ekintu kiva ku historical background ya family ekyo eyamukola mukigira omanyi bano bakola damage ye nalowooza nti mu kaseera akayiseewo nawe olwokubanga banaku baba badde akasente basobola okweyagala ne balya akanyama ne bakola kiyesa akanyama mugenda kukalya kagenda kuggwawo naye generation eddako giteeseteese otya mukigira fe tujja wano ne tubyogera era bino ebintu ne tubireka kulikudi lwaki fe tutegekera generation zaffe ziddako bajja omwana ajja kuva yayogere nti nze ndi mutabani wa gundi essaawa eno twaba famire ez'amaanyi nti nze ndi muzzukulu wa Ssekimwanyi yes yali etya mu busiramu be basooka okukola hijja ezo ze ligasi ze bagenze bakola ndi muzzukulu wa Kakungulu ndiye nze ndi muzzukulu wa gwe tumanyi famire ez'amaanyi tuzimanyi okitegeera zirina ebyamagero byezikoze mu bitundu byabwe naye kakati bano baleka ligasi ki okitegeera baleka ligasi ki so temweraliikirira ku ekyo ekifo nabagamba ekintu kikyukira wali ku ntebe ennene wali singa ewantu awo wakyuka eno wansi yonna kyangu nnyo okubikyusa kyangu nnyo ekizibu kiri wali kati eno frustration gye babateekako ne manipulation batandika bazanyirako bali balage nti no bamaanyi nnyo bano bagundi bakandidate bemwaleese banafu ebyo tebibalya ekyokukola tukimanyi tugenda kumusika paka mu protest vote wali we tugenda wali ku kamalirizo bano bonna bagenda kudduka ebyo balimu okukola just babikozesa kati nti olwokubanga system baffe balinga basobola okukola kye bakola mu system then ebyo basobola okubikola kati ne waliwo time wegenda okutuuka nga tebasobola kubikola nga tebasobola ate byo byennyini nga biba huntinga bye bakola ate batandika okwejjusa twakola byaki kubanga okola ekintu essaawa eno n'oyitawo nakyo yesi naye ekintu kino kyewakola senga kiddamu nekikuhuntinga kwaba okola ekintu ekibi mu mutima gwo okimanyi nti kyenkola kibi however gwe olina kyoyagala ekintu ekyo mu maaso amangu awo oba okyagala ng'ekintu ekyo ojja kukola kino ekibi ofune ekintu ojja kujja otta omuntu olw'okubanga oyagala ettaka lye olifune naye senga omuntu ono gwe watta anaatandika okuhuntinga kubanga kino ekintu kikubeera ku mutima kati kyo kitandika okukula kyo ne kyezuukusa nti gundi watta gundi akataka kano okafunye naye watta gundi kati ekintu kino senga kitandika okuhuntinga ate gwe kikuyisa bubi nnyo otandika okwejjusa nga tokyasobola kulivasinga kintu kino n'ogamba senga saakikola n'olowooza olunaku luli lwatuulaawo n'otandika okupulaningira omuntu okumutta naye nga tokyasobola kulivasinga n'ogamba senga akaseera kano kasobola okuddayo omuntu ono ne mmuleka nga mulamu naye nga tekakyasobola kukola ki tekakyasobola kulivasinga kati bano abaana nabo bateeka ku kamera olunaku lugenda kutuuka bagenda kwejjusa ebintu bino bagenda byejjusawo bennyininyini naye nga tebakyasobola kulivasinga bagenda kujjukira olunaku lwe balya mu bannaabwe enkwe bagenda kubijjukira kubanga singa ekifo ekyo n'omwana teyazze twandibadde tufuniraku candidate yandibadde kwalaali naye yakiremesezza banne ate n'alupa ono naye yabadde mu ekyo ekifo ekyo naye kennyininyini oyo omwana ku statement ze yakoze naye kati naye tutandika omugenda mpola nze nabagamba nze nja kukugamba ekyo kyotayagala kuwulya naye nga kyekituufu yes National Unity Platform mujjudde ensolima mweziri naye ate zonna zigenda kubeera exposed. That is the good news. Zonna zigenda kuvaayo tetugenda kuyingira mu Uganda n'ensolima zino teziweddemu zonna zirina kusooka kuggwamu ezinaamala okuggwamu tulyoke tuyingire wali kati zino ezibadde ensolima ezandibadde okujjawo okutawanya Balubega Mukaaku Mike Mabikke baani bonna abadde bagenda okujjawo mu maaso okututawaanya bonna bagenda kukola ki bagenda kubanga tubawonye basigale eno kati mpoza abapya balijjayo mu future ate bajja kujja na tactics mpya naye zino enkadde zino these old tactics tezigenda kuddamu kukola bino mbubampambye nakugamba game kati eriwo ne opposition yennyini egyekolako mbubampambye bankoze kirikwa that is the game that is the song of the day buli omu kyajja okwogera that is buli omu kyajja kwogera kino nze bampambye nze bankoze kino bagize ki kuba kimanyi that is the way out byasobola okukola okusiriwaza abantu mbasike sympathy bagala bambi baali bamuwambye kati due to pressure gye bamuteekako eyo nga bamuwambye yasobodde okukola ky'okuseringa out bano abantu babikola babimanyi teri kintu kye bakola by mistake nti nze bampambye ne sitajja ku nomination tebyabadde kwagala kwange kwagala kwabwe ebintu bino bibeera planned and well orchestrated kati ezo statement zaali mu kukola baazimusomesezza bulungi nnyo bwe bamaze okuzimusomesa kati ajja yalowooza nti babigamba tuli basiru naye nze nyongera omujjukiza ono omwana asiyo tolina gw'osiriwaza tetuli basiru just mugende ne family yo munyumirwe ssente zammwe ku musaayi gwa bannammwe mwe musobodde okufunamu okitegera ate ekyo mwandibadde mukafuna senga si musaayi gwa bannammwe mugende muli naye olunaku ssente zo wezigenda obba huntinga imwe mujja kwejjusa
ate mmwe muyinza n'obutabeerawo kwejjusa naye abaana be mugenda okuleka bagenda kwejjusa bagenda nakubeevuma bagenda kwegaana eri erinnya lya famire lyammwe gwerindaku erinnya lya famire bagenda tandikanga okuzaala abaana be tebabatuuma linnya eryo lwaki olw'ekikolimo kye mutaddeko that curse that you are putting on your name and your generations to come kigenda bahantinga paka wanze nkakasa tuli mu revolution mwe tuli ekyo kyonna kikugamba revolution eno woba ogitunuulya togitunuulya mu ngeri y'emu ne politics as usual wa bulijjo no politics bwe tuwadde nga tuzanyiramu revolution yo tugitunuulya mu perspective ndala nnyo tugitunuulya nga hypocrite nga politics wabeera so nze munnayuganda nyongera okugumya ne nkugamba nti bino bye baakoze tebikulya just gwe funamu kyakuyiga otegere tuli mu byaddala era abo abantu abo mamaking face zaabwe temuzeerabira internet teerabira funa archive genda ku drive osaving eyo video zino kati bana abaana bano baddamu okubana jjanga baleta hypocrisy zaabwe bino ebintu bino bibogera leero ne bibakola leero byennyini bye tugenda obbakubisa okuddamu buta appearinga mu kifo kyonna mu New Uganda ne bana banga bazze kusaba kifo ng'azze kusaba kifo kya mulimu nga mulimu gwayagala hypocrisy yaabwe eno tasobola kukola mu New Uganda ono tuyina okutambuza bino tuyina okukakasa nti ebikolwa bino bibakola ku musaayi gwa bannaabwe bibabeerako ne generations zaabwe zonna zino video muzitereke nkiddamu muzitereke we are going to use this video in the near future tugenda kukozesa zino video tugenda kuba tuzeetaaga okitegera tugenda kuba tuzeetaaga kuba tulina okugogola tugenda kugogola Uganda bano bonna ba hypocrites bagenda kufuna gye badda bagenda kusigala goza bagenda naye ye kati yamuwadde esize zaawedde n'akamuyisaawo kali kadiri naye ate n'oli naye yakikoze naye tannakakasa nti ekifo yakifunye tannaba kuba amanyi omuliro awo ogujja ensonga lwaki yabadde alina okukola ki yabadde alina okudduka emisinde okwewala akalulu n'abantu batya akalulu kuva ku mukama waabwe batya akalulu batya okagendamu era abakagenze bonna bawulira emitima gibali waggulu tebamanyi we out batula bufofufu jjukira akalulu kano ke tubadde nga tugenda mu kintu kinga kirifiisa democracy babadde nga bamanyi ba MP abagenda okugira ku NRM nga list bagirina abagenda okugira ku opposition nga list bagina abagenda okujja nga independents nga list bagina kuluno omusajja yabagambye nange bantwala lwange buli omu yeefeeko buli omu akola ekyasobola okulaba nga asurvivinga kubanga nange abasajja bandi bubi bannanga abasajja bantwala sirina ngeri gye mbataasamu mukama waabwe talina ngeri gy'abataasamu talina ngeri gy'abataasamu kati kikyalina okukola alina kuguma bugumi oshegera alina kuguma bugumi kati ne buno buhypocrisy buno bwatuleeta jjukira abasinga ensolime ezisinga tuzigobye ensolime ezisinga zonna tuzifubutudde ku saidi yaffe kati tumaze okuzifubutula kati waliwo zino obusolima buno nobwadde omanyi ekintu ekibwatukayo bati ennimi zigenda ne zikola fragments zibu ekibwatuka fragments zikasukira nezoki ebintu ebirala kati ze zino fragments ezivudde ku baani ku kabinja ke bali batusindikira mu Nuupu kati zino fragments naye nkugambye abaana bano muba marking face zaabwe tugenda mu new generational politics ate agenda kuba watabu nnyo so gwe nawe ndagala okubeera politician kati boolina okulwanagana abo balabye statement zino muzitereke zigenda bayamba nnyo nomumanyi kye mulimpa bano abaana bagenda kwagala okudda mu politics wa Uganda ne tugenda bafuukira akayinja mu ngato okulaba nti tebaddamu kutuula wantu wonna ku discussinga ku nsonga za ggwanga just mark my words kubanga generation egezaako nnyo revolution egezaako nnyo okukitulaga these hypocrites bano abaana bano babadde bagenda okutunda Uganda ebagiriemu ddiiru bano babadde bagenda kusala ddiiru bano basazi ba ddiiru bano bamusiri David bano abaana bano bangi naye ffe kiki kyetuyigamu nkugambye eno revolution ya ddala bulijjo babadde nga bakola ebintu bino nga tumanyi nga tulaba muntu kuyita onoga muntu nga wamaanyi eyo yagiwunzika dda bukedi yagiwamba ye yayisewo unopposed kumbe nga biddate byazanye wali kati revolution etuyambako oku-exposinga data engeri babadde bayitayo batya babadde babribinga batya way to power ebyo babadde kati bibagezaako okutulaga kati naffe bitulina obyetegekera senga generation yaffe eddako abantu bageza ne baddamu obikola already tubeera tubiyitanko ki solution kubanga bakugamba omusota tegusobola kukulumira mu kifo kimu mirundi ebiri unless nga naawe oli mu ssiru omusota ne gukulumira mu kifo kimu emirundi ebiri bakugamba okukuba oli oyita waliwo omusota n'osooka n'owaganyaza empaka olugendawo ne gukubojja ate era n'oddayo era n'ogwokubira ne gukubojja kati gwe obeera oli musiru omusota gweera gwakufudde kagoma kaago okitegera so nze bannayuganda ekintu kye mbasaba ekintu kimu neebaza Katonda nti ebintu bino bituuka bituwe ekyokuyiga ng'obudde bukyali senga tetu experiencing ebintu bino tetugenda kuyiga tugenda kutuuka nga tetulina kye tukola ki nga tulina kye tumanyi nga buli kimu tulaba kipya naye kati bijja kutuukawo nga tubiraba nti bikadde omuntu agezaako okukola statement ezibuzabuza nga tuga ono yatuzanya atya mu eri gavumenti eri gye twalwanyisa
erije twajjako kyali kitya ng'ono atandise emize giri kati waba atandise emize egyo atandika okumulaba otandise emize gino okay kakati gwe sooka otuviire oyo nga tumwanguyira okigira so bino ebituuka bibeere lesson zibeere lesson. This is how Fisadi democracy works. Naye nkugambye akabinja ka Fisadi ko tukalinnye ku nfeete tekakyalina kye katugamba kati tewali okitegera tewali just ffe tulina kulemezaamu kupushinga kintu kyaffe kulaba nga tukuba kintu kyaffe kulaba nga tukigusa tumanyi we kikyukira wali senga tukuba omutwe ne tugujjawo omusota senga ogukuba omutwe teguddamu kufuna bulamu eno wasobola okusigalayo okitegera wasobola okusigalayo naye omutwe ogwo senga mugukuba tuba tumaze ate bakugamba ekyennyanja nakyo kivunda kiva ku mutwe kati emitwe gitandise okwegira olaba emitwe giri ku sikyakyala anetyanita amongo gwe gumu ku mutwe egibadde gitutawanyawo mu ggwanga kati mbala bali ku sikyakyala kakati eno wansi mulowooza kiri kitya bwe kiba nti waggulu kiri bwekiri batandise n'okulaga enguzi tebakyaswala tebakyatya kukola bye bakola mu kamera naye no wansi kiri kitya pureshi eri etya mwana wa mama yongeza tojjaamu tugenda mu New Uganda. Come rain, come sunshine. It is our time to shine. Bano balidde bimala. So, tusisinkana olwenkya naye nkugambye ono omwana is a hypocrite. Ye atuwe lesoni then tweyongereyo for God and my country Uganda.